السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا عز وجل في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الناس. رواه مسلم. أتنسوا الله تبارك وتعالى ننين متنا مجفو أغتالين بكينديو تملا جنيل الله أستيبين من ويكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسين بي مبابكا نمو بالنبي نغتريا ينا أغينا كجا نغنبي ودي ومبابكا ولفني مالوي omulyango ogwo gwaggwalwawo ne kibeerera abasigadde nze naawe okubeera nga tuli mu bagoberera obuufu bwe. Yenna anaaba abugoberedde najawuta ogenda kubeera mu bawonye abawangudde. Yenna anaamwawukanako khasalta ogenda kuba osaliddwa ofiiriddwa. Dhalika huwa alkhusraanu almubiin, kwe kusalwa okutayinaayinwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga amutumye n'ekyengera ekyeddiini Busiraamu, amugamba akoola abantu abajja kusinza ebitali Allah, abayahudi ku ntegeera gye baali balina eri Isa ibn Maryam, abayahudi ku ntegeera gye baali balina eri Musa alayhi salatu wassalam, n'abanasara ku ntegeera gye baali balina enkyamu eri Isa ibn Maryam. Abashiriku
n'obushiriku bwabwe ku ntegeera gye baali balina mu bibumbe ebyalinga basinza 360 nga buli lunaku balinayo ekibumbe kye baalinga basinza kye baawa olunaku olwo. Omubaka Allah tabaraka wa taala amutuma n'obusiraamu buno liyuzhirahu ala ddiini kulli, obusiraamu buno abwolese eri ebyo byonna ebitaalibwa nti madiini. Bonna abazze ku nsinza n'entegeera entuufu ey'okulula Allah tabaraka wa taala mu bw'omu bwe, endagaano Allah gye yakola n'abantu nga tuteeka kuno ffenna gye twajulira nga bw'atulya mu Qur'an. Atonda olutonda lwe yatonda emyoyo gyaffe n'abuuza nti alastu birabbikum. Ekigambo ekyo ne kinywezebwa ne hadiisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu mawludun, buli muntu yenna azaalibwa yu'radu ala al-fitra, azaalibwa mu siraamu, azaalibwa mu siraamu. N'agamba nti imma bw'agenda akula eno, hadiisi gyeyongera binagamba nti bazadde be bamufuula omuyahudi, oba bamufuula omunaswara, oba ne bamufuula asinza omuliro, oba ne bamufuula asinza entaana, oba ne bamufuula kyonna kye bamufudde ku madiini ag'enjawulo ge tulaba. Naye nga aslan Allah bwe yali atonda omuntu ono yagamba nti buli muntu yenna azaaliddwa oba azaalibwa mu siraamu. Abaddu ne bajja nga bawangaala obuwangazi bwe bawangadde, ne Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kututonda otussa buno ng'alina obuwangazi bw'ayagala tuwangaale, nga bwe yagamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha, abange nakuwa amateeka okuva mu biragiro byange amakulu amu Qur'an eno nga tibyanan likulli shay'in, yannyonnyola buli nsonga yonna. Yagamba nti fattabi'aha, gy'obeera ogoberera. Namugamba nti wala tattabi' ahwaha alladhina la ya'lamun, togoberera entegeera yaabo abatalina kye bamanyi, tebategeera Qur'an, tebategeera mateeka ga Allah. Innahum la yughni anka min Allahi shay'a, tebalina kye bagenda kukugasa wadde okutaasa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ze aya Allah zaleeta ng'anywezaawo eddiini eno gy'ayagala omuddu awangaalireko era abeere ng'afiirako. Allah kyatugamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimun. Amadiini mangi naye yagamba nti inna addiina inda Allah, eddiini emanyiddwa Allah gyakkiriza gy'agenda okukkiriza mu maaso ge, ebalwa mu maaso ge. Yagamba nti eddiini eri mu maaso ga Allah al-Islam. Yenna anajja nga yafuna oba yaleeta ghayra al-Islam diina, yagamba nti fala yuqbala minhu, tekigenda kukkirizibwa. Ne sappule gy'anajja nayo ng'obunene bwayo era ebeeta ku ttaka ng'eraga imaani gyewakola gy'ayina. Obuddule bw'alayimba n'asinira Yesu okuva ku makya mpaka olw'eggulo, n'akeera ku tahajjud, temawulire ekiro, basuze mu overnight, amilatu nasiba taslan naaran hamiya. Obalaba bakola obutaweera. Allah yagamba nti waliwo abaddu boolaba mu dduniya muno ng'akola obutaweerwa, naye ng'enkomerero ye Allah agenda kumwokya. Terekereza otulo amenyese, wabadalahum sayyi'aati ma amilu, bagenda otuuka mu maaso ga Allah nga yasazaamu kasasiro, teyakkiriza, tabagambangako musinza bw'atyo. Abange abasiraamu, Allah muffe mummwe gwakyawadde ekyengera ky'obusiraamu ne mukyalawo n'abaana, saba Allah aleme kukikuggyako. Teriyo nnaku abaddu gye bagenda kubeera nayo ku qiyama ng'omuddu agenda okujja ku qiyama wallahi nga teyalina busiraamu. Buno obwavu bw'edduniya si bwavu. Obwavu haqiqiya obwannamaddala ye minisita, pulezidenti, katikkiro, kabaka, buli wabbeeyi yenna jeno kopolo simanya ame komandani anajja nga yalina ebitiibwa by'edduniya naye nga talina busiraamu. Wallahi mwavu. Ama yakfiik, abanga tekikumalira tekimmalira aya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru, baaba muno na bulokole, baaba muno na bukatuliki, bavuze emmotoka ennene, balina tibbi oba mmeka,
byonna Allah tabitunuulidde. ضربهم يأكلوا ويتمتعوا يمكن محمد abakaafu baleke abaganye okunzikiriza abayahudi n'abanaswara abaganye baleke baliye baleke banywe baleke bayagale wayulhihimul amal bagayazibwe n'obuwangazi bwe bayina ni Allah yagamba nti kyaddaaki bajja kumanya. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku mbeera y'abaddu abanaava mu dduniya muno nga basudde obusiraamu tebagenze nabo mu maaso ga Allah. yagamba nti rubbama yawaddu alladhina kafaru rubbama yawaddu kyaddaaki bagenda kwegomba abaddu abatakkiriza Allah law kanu muslimin singa twali basiraamu. teyegomba kubeera nti addizibwayo ku dduniya okuba nti akima omuzimbo gwe yaleka ku dduniya, sente ze yaleka ku akawunti, ennyumba yeyina ennungi e Bungereza, obulamu obulungi bwe yawangaliyemu Dubai. abaddu wallahi bagenda kwegomba ku kiyama okudda okukima ekintu eki busiraamu. bagenda kwegomba nga yatamanna okubeera nga Allah abazza ku dduniya bamugamba nti rabbi rji'uni, tuzzeyo Allah tukime obusiraamu. wallahi nga tebabuyina era tebagenda kudda kubukima. yenna anaafa nga si musiraamu abange ne munaamusabira emirundi 6 ne bwe muneegayirira Allah, ne bwe banaakola batya, oli ne waba amwagala atya, muyimbi wo, politician wo, wakitiibwa gy'oli, mukulu wa siga, simanya ani katikkiro, simanya baani bano babeta bakabona, ne bw'oba omwagala otya tebabeera mu misa nga bafudde nga basabira. wallahi Allah tayinza musonyiwa, la yukhlifu al-mi'ad. Allah tayawukanawo n'endagaano ye. abange Allah twagaza busiraamu. omuddu Allah gwakyawadde ekyengera ky'obusiraamu kino, saba nnyo Allah aleme kukikuggyako okusinga bw'osaba Allah obutakuggyako ssente z'oyina. obwavu bw'onaafa ng'olina obusiraamu, obwavu ogenda kuba obuwonye. kale omuddu kaafe kansa naye ng'afudde nga musiraamu, oyo talumiddwa kansa, awonye kansa, teriyo bulwadde buluma mufu. naye omuddu nga si musiraamu, azaabu azitandikira mu kabuli. temujjukira hadiisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti kabuli eno mugiraba awwal, kimu ku bifo ebisookerwako mu bifo by'omujjana. hadiisi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bamugamba nti Uthman twogedde ku muliro, boogedde ku bino, ne tokaaba, naye buli wotuwewo ti kabuli eno okaaba amaziga kiki? n'abajjukiza ebigambo by'omubaka Muhammad sallama ti nabbi yagamba nti kabuli eno mugiraba kimu ku bifo by'omujjana oba kimu ku bifo by'omuliro. kyokoleredde kyogenda okusanga mu kabuliyo. waliyo kaaba obwavu mu kabuli, obwavu bukulumye nnyo osuula eddiini yo. abange ekyengera ky'obusiraamu kino Allah bw'aba akikuwadde akiwadde mukazi wo, saba Allah aleme kibajjako. nabbi bwe bweraliikirivu bwe yali ayina ng'asaba Allah mugamba nti ya muqallibal qulub, owange Allah omukyusakyusa w'emitima, thabbit qalbi, nkusaba Allah nyweza omutima gwange togugobaamu obusiraamu, toguggyaamu obusiraamu. Allah nkusaba nsire ku busiraamu. bwe bweraliikirivu bwa nabbi, bwe bweraliikirivu bwe, ani atwala obutawaana okusaba Allah amutte nga musiraamu? bameka abaddu abalutadda. hadiisi endala Aisha radiyallahu anha atunyumiza nti omubaka lumu yatuula n'abatunuulira ati, bagenda okulanga omubaka amaaso gakulukusa amaziga. bamugamba nti omubaka okyatutya, gwolaba tukyayinza okuva mu busiraamu buno, okyalimu okututya ng'okaabye kiki? bweraliikirivu ki bw'otuyiramu? nabagamba nti abange basahaba, inna quluba al-ibad, omutima gw'omuddu bayina asbihay, guli wakati w'ennwe za Allah ebbiri, yuqallibuhu kayfa yasha, agukyusa omutima nga waba yagadde. nabbi gwasaba Allah anyweze, mukazi wasaba kunyweza ki? hadiisi eyo gye yeeyongera, nabbi n'agamba nti kisobokera ddala yusbihu rajul, omusajja akeera ku makya nga musajja musiraamu, wayumsi kafir, bugenda okuwungeera ng'akaafuwadde.
nga yabi'a dinahu ng'atuuza ddiini ye n'okufuna obutiibwatiibwa bwa dduniya. Temwamuwulidde Hafizu yeyita Hafizu yeyise imaamu w'omuzikiti gwa simanya oba Kireka Muhyiddin Kakooza yamenyeka n'agenda ku mutahfiz. Fe abamumanyi tetuyinza kwewuunya kikolwa kye wabula ate abamanyi beewuunya ekikolwa kye tekikolwa kye yakoze. Abaddeko mutahfiz ebbanga akutte ku Qur'ani n'alowoozesa be yalowoozesa nti amazeeko Qur'ani naye nga haqiqan wallahi teyamalako Qur'ani. Allah tayinza giteeka mu mutwe muboofu gufaanana bwe gutyo yagulaba nga temuli. Bwakedde ku makya ng'awa obujulizi mu kyaki nti yakwata Qur'ani era talina kyafunye mu Qur'ani. Abasiraamu tebamufuddeeko, talina kyafunye mu busiraamu. Sheitaani efaanana bwetyo. Omusiraamu oyo ku media kwali ka video nkakasa mu mwakalabye nasoosoosa al-Ma'arij okumanya mu wutufu n'ebigambo byennyini bye yasomye bwe baamubuuza nti lwaki wavudde mu busiraamu naga nti abasiraamu babadde tebanfaako. naye zimu ku aya zeyasomye ku Ma'arij paati entono Allah yagamba nti fasbir sabran jamila. Obutufu amanyi teyasomye. Laba Allah bw'amuwa n'asoma aya zennyini nga zikwatagana ne claims ze yaleese ezamujje mu busiraamu. Yagamba nti inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayr manu'a. Omuntu yakolebwanga mutomi yakennyini yeesomye. Mutu ekigenze wala ze aya ze yasomye mbube muwakana kambasomere mukambasomere mu Qur'an nga aya zennyini zasomye okumanya abadde jahiru murakkab ng'obwavu abulina obusiru abulinamu n'eddiguli. Yasomye aya zennyini bamubuuza oluvannyuma kyekyakujja mu busiraamu nga aya zennyini zikwata ku mbeera ye gyagambye yamujje mu busiraamu. Kakooza abadde yeyita Muhyiddin bamuwaako bodaboda. Abasiraamu bamukwa, abasiraamu b'e Bukasa omukafiri oyo bamukwata. Omugagga omu yakwata bodaboda n'agimuwa nga bwole omusiraamu omulungi naye talina mulimu, n'amuwa bodaboda avuga afunengamu akaki riziki. Bodaboda yagivugira emyezi egitakka wansi w'ebiri neyeyiira kamulani mu maaso. Nadda n'agamba abasiraamu nti bamuye kamulani mu maaso ne bakola ki bodaboda ne bagitwala. Awabujulizi mu kyaki obwongo ye bwamulaze nti alina kyeyakosezza ki eddiini eno. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yasha yudhibikum, mwenna bwe mbanjagadde nsobola obbajjawo fwenna ne batta wayati bi khalqin jadid neteekawo abasiraamu abapya. Bwe yalina kyeyakoze Allah, alina kyeyakosezza Allah. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, biteerereza Allah ateerezebwa mu ggulu ne mu nsi muno. Hatta n'emiti amayinja yagamba embuzi ente embizi ne Allah yagamba nti walakin la tafqahuna tasbihahum, temuyinza kutegeera bisinza bitya Allah. Agenze mu kyaki awo obujulizi obw'ekimpatiira. Omukaafu oyo yennyini ola yakwasa yakuŋŋaanya ssente zakatul fitr yasaaza e Bukasa ku muzikiti gwawo nga Qur'ani era yakuwejjesa asoma nga atalina mannyo mu kamwa nga bwe mwamuwulidde. Naye ng'obwongo bulowoozesa bano abakaafu bwe yabadde nabo nti alina kyakoze eki kyasomye. Asome ebigambo by'Oluwarabu asomye. Naye lumu asaaza tarawih okumanya omutima gwe gwali gwajjula edduniya. Allah subhanahu wa ta'ala kwe yamutwalidde ash-shaytaanu sawwala lahum, yamuseerezza. Yagamba nti istahwadha alayhim ash-shaytaan. Allah yagamba nti waliwo abaddu abo shaytaani nga yateeka mu buwambwe bwayo, yabawamba. Dumu yasaazako tarawih
obujuzu bwe yali ayina obutandika n'asaaza wekisezi n'agamba abasiraamu nti okuddamu basaaza njagala musooke mumpe $20 ag'ekkanzu ya Eid. Kwali kumukomako bukumi nti musiraamu obadde ki? N'akwatibwamu olunsonyisonyi n'addamu n'asaaza abasiraamu ng'asoma tiraawa neyeyita imaamu nga ne masjidi ye yataddeko nti masjidi Hussein kireka bbanda. Wallahi si ye imaamu waawo mumanyi. Awo yasaazewo kejjuma omulundi ogwo yanoonyezza omuzikiti gw'alabanga kubuga omuzikiti gwa myaliri 3. Omusiraamu yazimba wansi basajja wakati bakyala waggulu n'ateekayo maktaba laibulaali ya busiraamu basomerayo eyo. Yanoonyezza omuzikiti gw'alaba omusava gwe yeesembezaako mbu ye imaamu waagwo. Byonna ng'obwongo bumulaga nti ayina kyaganyuddwa eri pasito ono nga ne pasita yennyini gye yalaze yali alabiddwako ku mawulire nga mu kulya ekisiyaga diguli agiina eyo gye yaddukidde. Tulaba nti Allah yamugobye tayinaamu makulu. Walaw alima Allahu fihim khayr, Allah gaa nti abaddu abamu singa yalaba nga balimu akalungi la asma'ahum, baali bawuliriza, yani baaliwulidde amateeka ga Allah ne bagakkiriza. Temuliimu kalungi, yagobye kaafu tamwagala mu busiraamu. Omuddu yenna basiraamu mmwe mbabuulira anaarutadda n'ava mu busiraamu buno n'abusuulawo, wallahi lan yadurru Allaha shay'a, toyina kyoyinza kukosa Allah. Tewali. Okubeerako omusiraamu oyamba mwoyo gwo, kubanga ye Allah kyakwagaza. Funa ekifaananyi ky'omuntu alumirwa enjala ng'ayagala emmere ne bamuwa emmere n'agamba sijja ggirya enjala kennume. Ani alumwa enjala? Amuwadde emmere ayinza okulumwa enjala? Ono omuntu kwaganya okulya yalumwa enjala. Allah akulaze kyayagala nti busiraamu bwe buno. Obwongo bwe ne bukulaga nti olina ky'okoze ekinene nnyo okulutadda n'ova mu busiraamu. Bukedde ku makya gw'abadde awaddeko okuwejjesa ku Qur'an, obwagazi bw'edduniya ne bumuwalula, yabsiridde mu kyaki. Bajja muli ebisiyaga. Linda olabe enkomerero ye. Okwata Qur'ani ya Allah ogenda ogivvoole mu bakaafu nga bwe bafaanana mu kyaki, n'obwononefu bwabwe osome aya za Qur'an, Allah akuleke ng'omutwe gukyategeera bulungi. Bw'aba takomyewo tusaba Allah amusuule eddalu, kuba agenda kubuza yabuze naye akatego ke. Omusiraamu omu yabadde ayogera naye gwe mmanyi, namugamba nti kikyatuuse ku musajja bw'abadde ayogera naye, namugamba nti mmwe mukyalimu ebyo, abasiraamu temunnyambye, mbadde naye ebizibu, abasiraamu baggulya bodaboda gwe kennyini n'ogiryamu ssente. Oyagala kuyamba kufaanana kutya? Bw'atyo bw'afaanana. Aliko laana ya kitaawe. Ebyo naffe bwe twamulabye ng'akoze bw'atyo tetwekanze, kuba yabbako kitaawe nga tanaba kubba ku Ubayi gye yali asomera Qur'an, yabbako kitaawe akakadde n'aleka nga amusibidde mu nju n'adduka. Taata we yafuluma n'amukolimira. Omwana oyo olowooza emirembe abadde ayinza gisangawa, era abadde alina kumaliza ng'ayingidde mu kyaki. Tubadde tujja kwewuunya nnyo edduwa ya muzeeyi we obutamukwata, naye yamukutte. Abanga ekyengera ky'obusiraamu kino Allah kyakuwadde, saba nnyo Allah akikuumire tabukugobaamu, kubanga alina obusobozi obubukugobamu. Aya zenkulembeza okkonako ze mbamaliza nazo tusaale. Waliwo omusajja baali bamuyita Utbat ibn Abi Mu'ayt mu taarikh. Yali musajja nga wali ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye omusajja ono nayagala okusiramuka ng'alina mikwano gye, nga yasudduhu an dhalik, bamulemeza okubeera ng'akola ki? Nga bwe tulina emikwano egituwaga ku mazambi. Omuwala omusobola oyinjaga gonywako olabe, ojja kulaba by'otalaba. Si emikwano bwe giti. Omusajja ono bakwano be bavaawo bagenda gye bagenze Shan okusuubula.
nakozesa golden opportunity eyo najjeewo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti nze kusiramuka n'atula shahada n'asiramuka. Omusajja ono bw'asiramuka nabbi n'asanyukira omusiraamu bamubuzeebuzaawo bamufuddeko bamulabiridde bamuwadde kino nga bamwagalisa omusiraamu omuki omusiraamu omupya omulungi. Omusajja ono bakwano be wayitawo akabanga bakomawo baatuukira waabwe yalina maama we nga mukyala mushirika. Bwe baatuukira ewa maama waabwe bamubuuza nti munnange Ibn Abi Mu'ayy aliwa? Naga nti munnaye mutabani wange yeeyonoonese ali mu bali kati basahaba ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakwano we ne bamugamba nti Utuba gwe tumanyi tayinza kusiramuka, tayinza kubeera mu basiraamu. Nabaga nti mukwateko omugende oba temumusange mu ddalasa ye ng'ali mu kusoma. Abasajja bano ne bakwata ekkubo ne bajja ne babwama ku muzikiti gwa Nabbi. Ddalasa eggwa bafuluma basaasaanye bagenda kukola si kwebaka mu muzikiti. Utuba naye afuluma amaaso yagakubakuba kwano beppa naga nti waayo budde tukulinze wano ate kiki asirika ayogera kimu bibiri waatunula wanzaga nti waayo towedde nti wasiramuse. Naga nti siyinza kusiramuka, siyinza kukola ki naye ng'avaawa atudde waliwo tukyewuwa nnyo ono eyalutazze nga teraba ku mubaka. Waliwo abaalutadda ng'alabye ku mubaka n'amaaso ge abo be tuba tusinga okwewuunya si bwe kiri Sheikh? Ate twewuunya nnyo ono tetumwewuunya kuba ye mwonoonefu. Kati waliwo ne riwaaya ezijje Allah ng'anaakwambula, waliwo ne riwaaya ezizze nga zireeta obujulizi bw'okunywa kwe ku mwenge, okugenda kwe mu kaliyoki. Kati obadde musuubira kukomekerera ati oyo okugenda kwe mu kaliyoki hamila al-Qur'an, omuddu akutteyoko kujuliza okutte n'oyingira mu kaliyoki oba olina amagezi. Otwo tuyinza mwewuunya wabula ate abadde batamumanyi be bakola ki ekyo kyewuunyisa be bamwewuunya. Era kyobala twewuunya nnyo olw'abasiraamu abaganya okusoma Qur'an. Era omusiraamu atali kusoma Qur'an wawulira aya zeyasome nga toziwulirangako olinga musiraamu mupya wagaana osoma eddiini. Abanaye musajja laba waliwo musajja wulira gy'asoma asoma mu Bakara gw'owuliranga Bakara kubanga naawe tomanyi. Basiraamu mmwe abange tuule wansi tusome Qur'an. Bwe tumala okusoma Qur'an eno tirawatan oba hifidhan tuule wali abo walimu otegeera amakulu g'ebigambo by'osoma. Omuntu ono singa yabadde amanyi amakulu g'ebigambo bye yasomye awo yabadde afuluma kyaki ne jahir obwongo bulwadde teyategedde ebigambo bye yabadde asoma, teyategedde ebigambo bye yabadde asoma. Naye omusajja oli Utuba bakwana be bamugamba nti okkakasa nti tewasiramuse tukolere ensonga eki twagala okwata ekkubo ogenda owanda amalusu mu kyenyi kya Muhammad. Shaitaani ogirabe bw'eba enaakutwala eyagala ekkozesa ezzambi nga toyinza kudda. Kyobola tekozesa omuntu nga eyagadde omuntu naddala omuntu omusiraamu eyagala ekkozesa amazambi ng'oluga lw'ogenda okugwa mu kinnya nkonko 7 tojja kuvaayo. Ekozesa abantu shiriki emanyi nti zambi Allah lyasinga obutakola obutayagala kuba emanyi nti walikolera bwoti oba ogudde olutalo ku Allah ng'akugoba. Utuba ibn Abi Mu'ayy asituka waali ne mana abayaga be akwata ekkuba agende wali omubaka. Nabbi ye tamanyi kigenda mu maaso ayaniriza musiramu obazze kumpa ku salaamu n'awanda amalusu mu kyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amukoze eki yali gawandulidde umma eno n'atagawanduye ekyenyi ekisinga okuba ekirungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Naye bakwana be bamulaba ne bakuba emizira nti twategedde toyinza kusiramuka twategedde nga bano abawutufu bwe balabye ono kakonza ng'asomye Qur'ani this is a miracle, this is a miracle. Muli ebisiya gowooza miracle oba olina amagezi this is a miracle. Byo bennyini byayogedde tabimanyi mujeganga bo ne basomeddemu bajega tebategedde mawulire Allah gaabawadde.
laba Allah bwe yawadde omuvubuka ono n'atasoma kuba yalisoma essula zino ennyimpi n'asoma essula yennyini ennyonnyola kikyali oba kikyabadde ayagala okuba oba kikyagenda okuba mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Omusajja ono bw'amala okuwanda amalusu nabbi yeewuunya omusiraamu abadde ki najja ekitambaala kye kyebbeeyi neyeesiimuula n'asirika Jibuliiru ku arushi Jibuliiru maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku arushi ye Jibril alayhi salatu wassalaamu Allah mutuma aleeta ebigambo bino ebiri mu surati al-Furqan naga nti Muhammad tumenyekana musajja oyo omutima tegukutuka teweeraliikirira naye yamugamba nti yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi Muhammad waliwo akaseera omulyaza amaanyi oyo kagenda okulumwa ku nnweze omanyi kye bayita okulumwa ku nnwezo mwe batera okulaba emipiira omusajja n'alwa ng'awulira asubiddwa oba kuba kwejjusa. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ekifaananyi kyennyini kikolebwa abantu abejjusizza oba abali mu bulumi yagamba nti waliwo olunaku omulyaza amaanya lwagenda okulumwa ku nnweze yaqulu ya laytani nga zinsanze tomweraliikirira akunakuwaza alutaze n'aba mu busiraamu fala yahzunka kufruhum obukafiri waabwe tebukwewuunyisa okulutadda kwabwe teweewuunya naye bajja kudda mu maaso gange. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna a'tadna lidh-dhalimina naar mbateekeddeteekedde omuliro naye yagamba nti omusajja ono abamanyi bagamba bahali tafasirwa nti aya zino zakka nga zikka ku musajja Utba ibn Abi Mu'ayth. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waliwo akaseera kagenda okudda mu maaso ga Allah agenda kulumwa ku nnweze yejjuse agambe nti lam attakhidh fulanan khalila omuddu ono singa saamufuula mukwano gwange laqad adallani ani dhikr yambuza. Waliwo akaseera Muhyiddin Kakooza oyo yalutaze akaseera kajja okulumwa ku nnweze nga yejjusa be yali nabo mu kyasi n'abalala bonna abamwetoolodde eri obuwuttufu buno bwe yakoze obulyazamanya bwe yakoze eri omwoyo gwe ajja kulumwa ku nnweze agambe nti ya laytani lam attakhidh fulanan khalila singa abaddu omuddu ono oba abaddu bano sabafuula mikwano gyange. Qur'an tibyanan likulli shay'in yennyonnyola buli nsonga yonna gabaddemu oli mapyeri umma okulaba omuntu asoma Qur'an n'alutadda tubyewuunya lwaki twagana okusoma Qur'an naye bonna Allah yaboogerako dda mu Qur'an bonna Allah yaboogerako dda mu Qur'an bonna Allah yabannyonnyola dda entandikwa yaabwe n'enkomekerero yaabwe yagamba nti omusajja oli agenda kwejjusa singa omuddu ono saamufuula mukwano gwange lakad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani nga mmaliriza agenda kugamba nti omuddu yambuza yanzija ku Qur'an yanzija ku bulungamu yanzija ku bigambo by'omubaka kale bwe nabula bwe nayingira ssabo mu kyaki bwe nayingira abali b'ebisiyaga kuba balinayo ekibiira mu kyaki yaabwe ewakayanja kye bayita 77 dogs simanyiyo nte gye bayita dogo mpozi nze simanyi luzungu embwa ze bayita 7 bonna tulakaweebwako okwajjidde ka vidiyo ako kuliko nga kavudde mu ba 77 dogs omanyi kibayita 77 dogs tunaatandikira kuba ebiri awo bikambwe ebibayisa embwa simanyi mubayigiriza ba Yesu gwe baali bayita mbwa naye bo mu kyaki balinawo ze bayita embwa 7 omwe yagenze kuba entegeera eringa yambwa ate balhu adall ye mubuze nnyo n'okusinga embwa etegeera Allah abanga abakkiriza qiyama gyeri omuddu yenna neewunza n'ava mu busiraamu buno toyina kyoyinza kukusa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti in takfuru waqala Musa Allah atunyuza ku Musa alayhi salatu wasalam yagamba abantu banu Israil yagamba nti in takfuru antum wa man fil ardi jami'a n'omusalawo mwenna mukafuwalire Allah mwenna n'omusalawo mwenna mujeeme yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyul hamid ghaniyun lil alamin Allah mugagga w'abamusinza
Allah mugagga wa bitonde tayina bwetaavu yenna abamuvuddeko n'akwata ekkubo lyakutte tayinza mmukusa abanga abakkiriza era kyembagamba tifenna ne bwe tugamba nti tusaale swalez qiyaamu layli tusule nga tuyimiridde nga buli musiraamu asoma Qur'ani n'agimalako olunaku nga buli mwaka ffenna Uganda tukola hijja tusiiba Ramadhaani ayyaamil bi'd n'ennaku endala Allah subhanahu wa ta'ala tekiina kye kimwongerako tukyewunya kyabuka akalimu k'akalungi k'okola emigaso gidda gy'oli imme wa Allah ojja kusangayo ejjana oba ojja kusangayo omuliro gwamanyi ku bibiri ky'oba okolerera abange tetuyinza kukosa Allah okubaako ffe mu busiraamu tekuyina kye kukosa Allah ng'era bw'olaba okumusinza kwaffe ennyo tekiyina kye kyongerako Allah man amila saliha yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti man amila saliha falnafsihi omuntu yenna akola omulimu omulungi agasa mwoyo gwe teyagamba nti agasa Allah kuba twaligambe nti agambe nti man salla yenna asaala aba agasizzaani aba agasa Allah yagamba nti nedda man amila saliha mwetegereze totegereze ebigambo bya Allah ensinka gyabisenge yagamba nti man amila saliha mumwe akola omulimu omutuufu omulungi ogasa mwoyo gwe waman asaa fa alayha era buli akola ezambi okosa mwoyo gwe toyina kyoyinza kukosa Allah nga bw'otalina kyoyinza kwongerako Allah ebimusinza bingi teweewuunya ennyumba Baitul Ma'mur nabwe yagenda ku Israa wal Mi'raaj ayina ennyumba gye yasanga etebedde mu Kaaba bagamba funa ekifaananyi kino okutegeera nti toyina kyozitoba oba siina kyensowa tetulina kyetusowa mu maaso ga Allah okuggyako omuddu amutidde n'akola byayagala yalinga ayinamu okukokka weeti mu maaso ga Allah ate naye bw'aba akkiriza emirimu gye nabbi yagamba ku Israa wal Mi'raaj yasanga ennyumba eyo gye bayita Baitul Ma'mur ennyumba eyo etebedde mu Kaaba naye yagamba nti buli lunaku ennyumba eyo esaalibwamu malayika 7,000 obeeka ebbobo omwenkana ki population y'ebbobo kale genda paka luweero naye yagamba nti malayika 7,000 eziyingidde ne zisaaliramu leero enkya tezidda mpaka kiyama funa ennaku z'obuwangaazi wezewaakawangaala okubiseemu malayika 7,000 zezaakasaala ebbanga lyomaze ku buwangaazi nga 7 oguyingiramu leero tegugenda kuddamu kuyingira walillahi junuudu samawati wal ard wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu abange Allah subhanahu wa ta'ala mugagga yenna n'abalutazza n'abavudde mu busiraamu buno ogenda kukosa mwoyo gwo toyina kyoyinza kukosa Allah nga bw'olaba okusaalaako n'okusiibako obulimu bwonna obulungi ozzeko ishaa'i otudde mu magaribi osomye ku ddiini emigaso gidda gy'oli ye Allah akutegekedde byonna ogenda bisangayo bw'onaaba olongoosezza empeera ogenda zisangayo bw'onaaba oyonoonye era mu maaso ga Allah bwe bityo bifaanana abange tulongoose kyemmaliriza nakyo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tatuggyako ekyengera ky'obusiraamu tawaffani nabbi yasabanga Allah nkusaba nzitanga ndi musiraamu wa alhiqni bis-salihin nabbi lwaki alibadde asaba Allah okumutanga musiraamu abange weeraliikiriza abaddu bajja nabo Abu Talib yalibadde musiraamu ne Allah teyabumuwa Allah n'abuwa ggwe n'abumpa n'abutuwa nga bwe tufaanana kyeyagamba nabbi nti innaka la tahdi man ahbabta Muhammad toyinza kulungamya gw'oyagadde walakinna Allah yahdi man yasha Allah yalungamya gw'abakoze twali tusubira Abu Jahal abasajja abamanyi oluwarabu okubeera nga balina kuba basiraamu naye Abu Jahal era Abu Jahal nga bw'oli erinnya lye taata w'abatalina magezi era amaliza tategedde busiraamu naye aya nnyingi ze bamusomera tetuyinza kwewuunya ono kakooza Muhyiddin bamuyita tetuyinza kumwewuunya ng'alutazze n'ava mu busiraamu bangi abaali ab'ebitiibwa mu Bakuraish Allah teyabawa busiraamu Allah n'abuwa Abu Hurayra n'abuwa Anas ibn Malik n'abuwa abaana abato abamu baalina bamulekwa n'abuwa abakyala bannamwandu abaali abawansi kati abange eddiini eno si kubeera na ssente nnyingi nti Allah akuwa obusiraamu oba kitiibwa oba kusoma nnyo obaani bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala yajitabi alonda gw'aba ayagadde bw'awadde obusiraamu huwa jitabaakum aba abalonze n'abubawa asobola obbubajjako tumwegayire Allah katujjako ekyengera ky'obusiraamu omusiraamu oyo yeetaaga kuvumirira imma ng'akomyewo mu busiraamu bw'anaaba takomyewo
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataase ebigeze ebimulimu yatandise da'wa ye ekikaafu yagambe nze nja kuvuga n'emmotoka mbadde bubi pikipiki yange bagikwata nebeera kuli Kampala ku poliisi bagala emitwalo 10 abasiraamu tebanyamba shaitani yamutwaliriza na bwavu yamayiriza ayingidde mu ssabo lya church n'alabanga awangudde ne Allah yagamba nti dunia eno byonna ebyokweyagala byayo mata'un qalil oluvannyuma jjagga simbagana mu maaso ga Allah ajja kuyimira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala naawe bennyini abaamubuza nga wayelanu ba'duhum nga buli omu akolimira munne guwambuza guwampita guwambuza bwetyo qiyama bwegenda okufaanagana abange mbasabira nga nange neesabira Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ekyengera ky'obusiraamu era akituttireko n'abantu baffe abange okwo kwokka kwe kwesiima anaava mu nsi muno nga tazimbye eyo si nnaku naye gye bayita ennaku omudde okutuuka mu maaso ga Allah ng'ate tewazimba amakulu obusiraamu tewabulina obwavu bw'edduniya si bwavu kutuuka mu maaso ga Allah nga wali mwavu aqida wali toyina tewali busiraamu ebitiibwa by'edduniya si bitiibwa ebitiibwa bigenda kubeera bya busiraamu oba bya basiraamu walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin izzat Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekitiibwa kya Allah era kya mubaka we era ekitiibwa kigenda kuba kyabo oba kyabo abakkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala atamukkiriza munyoomofu talina kyazitowa mu maaso ge سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته